televiziyo najye musinziro okubeera nga temugoberera nyongera okubeera nga tembaanirizako bampita Fahad Pro UG era nga gwompya yakatugattako nyongera okubeera nga nkujjukiza make sure nti subscribe ate notification bell nayo gikoneko ejja kubeera nga ekujjukiza buli wona bantaddeyo update yonna ojja kubeera nga ofuna notification yawe kakati waliwo ekipyato omukulu kyasobodde okubeera nga atuyigirayo as usual liking sharing nako abalala eyo mpola ate tusobola okubeera nga tetutambulira wamu ffenna ndowooza kambiri nga batwala straight mu kavidiyo kenkuleetedde ebya Sheikh Kiti enteekateeka nga zikyagenda mu maaso ez'okubeera nga bamusondera emmotoka ate naye side endala abalokole abamu bavuddeyo ne babeera nga tebavumirira ekintu kino ekya Sheikh Kiti ekyokubeera nti bagenda kubeera nga bamusondera emmotoka era ngenda kubeera nga nkutirawo ka video awo osobola okubeera nga nawe obyerabirako biki ebigenda mu maaso side eyo. Comment section ebeera open as usual era ng'olina oddembe okubeera nga owandiikawo awo endowoozayo tujja kubeera nga wansi mu comment section nga bwetulaba video nga bwe tubeera wansi eno bwe tulaba bwe tuwuliziganya ebirowoozo ebyenjawulo. So omukyalo yavuddeyo naye nze kyegedde oba byonna bimugenda okubeera nga temulaba nze mbivumirira nze olw'ensonga nti abalokole be bamu ku bakyasinza okubeera nga basabiriza ssente okubasondera era nga si bbanga ddene nnyo twalabye omusumba Kayanja oba Kakande owaawo ku bbiri awo yavuddeyo n'agamba abantu babeere nga bamuweereza $300 abeere nga agula Range Rover new hybrid oba new model. So ekyokubeera nti Sheikh Kiti bamusondera emmotoka nze sikiraba mu buzibu naye naawe nga bagambye comment section ebeera open genda wansi awo naawe wandike ogolooza ki ku nsonga eno. So kambere gate nkutera kwa video yako ate nkongereko ne video z'obulala bungi nnyo temuvaawo. Nze neewuunya bannange taata wa atambuza bigere nyoka atambuza bigere atambuza bigere kitaawe yafuna na accident musajja wattu tayina wadde n'akagaali oli kuseeka omusondera mmotoka kyewuunyisa kale kibinnya ekyo seeka gw'osondera mmotoka kulaani egamba mu 551 emulagira nti igwe takufuulanga mukwano gwe kati gwe omuliko omusondera mmotoka. Kale nze neewuunya kubanga mu busiraamu bonna wano abasiraamu bajja wano basooka okubeera basereve trades ne bagula abasereves ne babatwala. Gwe wali olabeeko ensi y'omuwalabu awaliyo omuddugavu golowooza bajjajjaabo baalagawa Silivia bajjajjaabo baalagawa bajjajjaabo bonna be baatwala wano ne babatwala nga abaddu abawalabu baabatta. Olowooza lwaki mu America wali ba black American baava wano nga slaves nakati gye bali genda mu nsi y'abawalabu yonna olabe y'abatuuze baayo nga baddugavu lwaki baabatta. Omusiraamu yenna nga alina kyakubalako balina hadiisi balagira nti ne weebambizi ng'eyitawo naye ng'emize ekinusu sooka ogikwata okijjeyo then kati awoddemu onaabe awo genda osaala oli musiraamu. Kakati gwe naawe weebatweka kuyisa nze neewuunya kubanga Kulaani egamba innali mushirikuna najisu buli kisa atali musiraamu kazambi. Kati naawe kenyini bakutwalanga kazambi naye nze neewuunya kitegeeza bakubalako kintu balina kye bakubalako balabika waliwo baseeka mikwano gyabwe ababasomedde nti ono alina kasente akata. Naye njagala nkubulye muganda wange etteeka ligamba otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku zo zibenga nnyingi. Sooka ogenda ogulire kitaawo emmotoka, sooka ogenda ogulire ennyoko emmotoka, osooka ogulire Sheikh Kiti emmotoka. Kasita osembeza omusiraamu kitegeere nti omusiraamu atambulirako amajini wonna waaba muganda w'amajini. Kakati omusiraamu oba wamusembeza mu bizinensi yo weetegeka ogenda kulaba amajini. Bala muno buli bizinensi obadde ogisabira busabizi nga tolina kyokozesa, temuli irizi, temuli saddaaka, temuli biki. Kati lindako ogenda tandika okulaba amajini ng'ogaloota nga ne mu bizinensi gajja nga ne sente oluusi zikubulako. Abo abantu kasita obeesemberezaako nze naliyo bamanyi tosobola kwawula musiraamu na jini. Nze nkubuulidde ogenda tandika okulaba nga bizinensi yo eyali ekulira ku sipiidi mulimu Yesu ng'etandise okubeera nga amajini gakukako okubeera ng'ogayingiramu. Era olunaamaliriza enkya ogenda gamba nti osiraamu si lwaki kubanga amajini gagenda kuyingira kasita osembeza omusiraamu oba osembeza amajini. Muganda wange nze neewuunya omusiraamu akyawa musiraamu munne. Omusunni n'agamba Omuhammadiya nti si musiraamu, Omuhammadiya n'agamba Omushiya si musiraamu. Kakati gwe muganda wange
Silivia alya n'embizo muli w'embizi. Olowooza gwe baagala bali abasajja baba Yesu yaboogerako kungulu batambula balinga amalaalo ge balongoosezza naye nga munda magumba g'abafu. Abo abasajja tebatwagala era tebatwagalangako okutegeera muno tebakwagala. Abawala abagenze ebuwalabwe Saudi nga balina amannya ga kisiraamu basiraamu babuuza engeri gye babayisaamu. Abo abasajja tebakwagala era tebatwagalangako era tebagenda kwagala. Nze nkubulira mazima noonya engeri gye bwebuulirira muze nkimanyi kana akatambi kagenda kutuukako mu bbanga eritali lyawala naye noonya ngeri kijuvu kivaamu. Kola enkolaganayo ne Yesu, zimba enkolaganayo ne Katonda, bw'oti ogenda funa obulamu obutaggwaawo muganda wange. Nsaba Yesu akumpeera omukisa, Yesu akunjagalire onyweze enkolaganayo ne Yesu Kristo, otegeere eby'omuwendo omungi obyawule n'ebyo ebitagasa, ogenda kuba muweereza wa Mukama waffe Yesu Kristo. Mwekamba bulire some of us twali agadde okujjako mu bifo gye musanyukira, twali agadde okwatendinga ebivulu byammwe bye mutegeka ompulya bulungi, naye muneetu some of us tulina embeera ze tutakkiririzaamu nti Uganda yensi ne bategeka ekivulu n'oyita ebivubuka ebitalina mpisa, ebivubuka ebikyalowooza nti bino ebintu by'okwerwanyalwanya, ebintu by'okwekuba ebikonde, ebintu by'okwesegedde okukyankalanya emikolo mbu bikyakola. Ebyo ebintu byaggwako. That is old fashion. Oba mbadde temukimanyi. Abantu abafunamu ebyo ebintu bali abantu aba baabifunamu, bye baafuna byafuna, ebyabalema byabalema. Kati tuwavaayo upcoming yenna, tuwavaayo ekivubuka kyonna ekiwumba tuutu nekirowooza nti nno bino ebintu bikyakola, ebyo ebintu byaggwako. Nze kyovula basaaga nnyo obeera mu bifo bya kinakunaku. Mwe mulowooza nti nno nze mu Uganda siriimu mwendi, naye ojja kugenda ewantu oli ajje akugambe mbu lwaki onzoleya, lwaki wankolera vidiyo ng'omanyira, lwaki tonjagala, azifa okwagala omuntu lutalo. Okwagala omuntu si kwa mpaka. Ontegedde? Nange nkimanyi waliyo abatanjagala, naye sinza sanga muntu ne mukuba simply because tanjagala. Fena tumanyi Bebe Cool talina kambugu na Bobi Wine. Bobi Wine talina tabu ku Bebe Cool. Ekyo buli omu akimanyi nti ku mutima Bobi Wine talina akokko ku Bebe Cool. Naye ate Bebe Cool yakyalina ekweryo eryo gamba ate oyonze namukola bwe nti it is okay. Naye sirabanga yo lunaku na lumu Bebe Cool yali akoze video ng'akuba abawagizi ba Bobi Wine simply because tebamwagala. Sirabangako lunaku na lumu Bobi Wine ng'akuba abawagizi ba Bebe Cool nga bakolayo ka video oba ba Eddie Mutwe nga bali mukuba oba baani nga bakuba. Ontegedde? Why do you think muyina obuyinza bungi obukuba abatabaagala? Why do you think muyina obuyinza bungi obukuba omuntu eyakolera video? Olutalo lw'ebigambo lugwa na bigambo muganda wange. Enensi tosobola gikungula. And that is why some of us we decide ne tubalekera obwo bufu bwammwe gye muwanikira enkwawa ne muwunya ebigere ne mutulika envunza nti twali agadde okubeera mu bifo ebyo, but then we decide to okubaleka. Osegede simply because waliwo ne trend eyaze ey'okusibaasiba abantu, okulako kantu katono nnyo mbuguni n'akusiba nti gundi omwogeddeko gundi n'akusiba, ono aguziza munne ebicupuli ate gundi n'asiba onogo eyaguziza. Mwe kambabuulire mwerijire kwaba abanaku. Ompulira bulungi omanye enensi buli muntu yamanye engeri gyagibeeramu. Enensi nnene ffenna etumala naye si buli muntu nti wakujooga. Oli bw'oba omuguziza ekintu ekifuna avaayo n'ayogera, please tova mu by'okutiisatiisa abantu. Oba wamuguziza ekintu ekifu kiba kifu. And in most cases oyo omuntu aba yaguziza munne ekintu ekitakola abeera yasooka client yasooka kwogera naye n'amubadala. You see, there are some people nga balina kuyiga the hard way. Okisegedde? Kati some of these people they are supposed to learn the hard way, not the soft way. Nti oli ajja n'agamba gundi wampadde ebizigo nga tebikola, gundi wampadde ekigato kifu n'omubadala. Kati oli aba alina kukola ki? Omuleka with no option. Eno Uganda omwavu tayutasinga musango. Sajja ajagenda ku police alope gundi yampadde ebizigo tebajina kibajja kukola ono. Ono alina kwesa account ye akusortinge. Mwatoni yamwogeddeko mbugundi tonjogerako nja kusiba. Musibe bannyammwe. Buli awulya nga ayagala okusiba, buli awulya nga alina amaanyi genda osibe nnyoko.
ebintu by'okutiisatiisa mu bijjeewo olutalo lw'ebigambo lulina kugwa na bigambo bino ebintu byovaayo n'okuba munno lwakuba mbu takwagala oba takwagala buzibu. There are very many ways ez'okukola amawulire nolekera okukola obubadi bw'okuba abaana b'abannammwe simply because mwagala baboogereko. No one is going to talk about you. Eyagwa aba yagwa. Bw'oba watunziza munne ebicupuli oba wabimutunzizza. Nze onguzanga ekintu ekifuna enjanja ogere mbonsibe. Pozi ojja sooka siba kannyoko. Nze n'onsiba bw'oti kannyoko nkeera katemako mutwe sitemumbuulira. Maama twajja kusiba bugwa bwanga tonga mwemulya. Bona atunda ebintu ebifulwa akuba. Bw'oba otunze ekifu, find ways of compensating your client. Yogera naye in a good way, si yakujja kwasamira abantu nja kusiba mugende musibe banyammwe. Wano kumwena aliwo alina ku police sero. Bwe tutambula n'oyinza ogamba nti police sero ya muzeeyi wange. Ebyo ebintu by'okutiisatiisa okusiba abantu saagala kuddamu kiwulira. Era nze yeewaana okusiba njagala gye. Don't even look for me, just call me. Nkubira nja kujja ku police awo. Ombuliro oba nalindiddeko ewammwe emmere olinga ebimere by'ente. Edda ewaffe waliyo bus nga bagiyita Kisizi Shalom bus. Yavuganga olugendo okuva Kisizi Hospital nekkirira neyita Lubaale neyita Ntungamo nedda Embalala. Kati gwe nalinga mu P7 bus eyo yavuganga olugendo luwanvu nejja ne Kampala. Kati yeyo basi yokka yaliwo ku makya ng'esimbula olugendo, enkeera ng'era esimbula edda Kisizi, ku makya ng'eva Kisizi ng'edda Kampala, enkeera ng'eva Kampala ng'edda Kisizi. Kati aba stretch eyo yonna yeyo basi gye twakozesanga. Kati lumu maama nga ŋŋamba nti tugenda Kampala, tugenda kukyalira maama wange omuto. Maama mbuulira wabulayo kennaku nga 2 tujje Kampala. Kaakati bwambuulira nkyamuukirira. Olw'eggulo bwe twagenda okusena amazzi nga ntuuza abaana be twasenanga nabo amazzi awo ku luzzi nga mbanyumiza nga bwe ngenda e Kampala, nga bwe ngenda okulaba ebitaala ebimyansa, nga bwe ngenda obasooka mu kibuga era nga bwe ndi ow'omukisa ennyo. Olunaku mulindwa nga lutuuka. Bwe lutuuka nga tuzukuka twetegeka. Tukkirira twatambulangawo kigere okuva awaka okukkirira paka ku stage bus we yabeeranga. Tutambula tutuuka ku stage ya bus. Bwe twatuuka ku stage ya bus bwe tuti ne wayitawo abaali bavuga amata nga bagatwala ku diary ne batugana naye ate nga basi ebalese basi eyiseewo. Bwe tutyo basi ne tugisubwa nga tulina okuddamu tutambula akagendo tudde ewaffe. Bannange olw'eggulo olw'okusena amazzi mulowooza terwatuuka, lwatuuka era lwayanguwa. Ne ŋŋenda ku luzzi abaana abaali bandaba ku ssaawa eyo nga beebuuza ate ono yatugambye agenda e Kampala nga teyagenze, nga banjeeya nga banyimbamu obuyimba nga mpulira bubi nnyo. Ennaku ng'enkwata abaana nga banyimba, abaana nga banjeeya, abaana nga bankolamu obuzannyo. Bwe nadda eka nga nnyumiza maama wange nga mugamba mami nabadde wali ku luzzi abaana nga bansekerera, abaana nga baŋŋamba e Kampala sigenze. Maama wange nga mpuliriza teyali mubi. Nambuuza kyakuyiga ki ky'oggyeemu mu ekyo? Nga mugamba nze sina kyakuyiga kyenfunyeemu. Naŋŋamba mwana wange njagala oyige nti tebanyumya bitanabaawo. Mu bulamu toyogeranga pulaani zo. Bw'oba ng'owulira omumwa gukusiiwa ng'oyagala kwogera, bibuulire nga nze oba muganda wo gwe weesiga obulungi, oba omubeezi wo bw'oba omwesiga, oba abantu b'olaba nga weesigira ddala, naye si buli omu nti olina kumubuulira ebyo by'opulaaninga okukola. Maama ekigambo ekyo yakiŋŋamba nakikwata bukusu. Era njagala olwaleero naawe alaba vidiyo eno
oleme kwenyumya. Si buli akwetoolodde nti akwagaliza birungi, nti oba akwagaliza okuwangula mu bulamu. Abantu abamu abatwetoolodde myoyo mibi, oba be wandiyise monitoring spirits. Bakubuuza wasuze otya nga baagala okumanya bwe wasuze, naye bamaking sure toddamu kusula bulungi bw'ogamba nti wasuze bulungi. Baagala okumanya ogenda kukola ki olwaleero, olina pulaani ki wiiki ejja, olina mwaka guno resolutions ki z'olina. Ensonga ebeere mubuuzisa aba ayagala amanye ebyo byonna by'opulaaninga okukola, asobole okukola ennyo akulemese okubifuna. Si buli akwetoolodde nti akwagaliza birungi, era bw'obanga olina by'oyagala okukola tobinyumyanga, byogeranga biwedde. Mbaagaliza olw'essanda olulungi era mbasaba temwenyumyanga.